teri kigenda kukolebwa mu nzikiza kireme kuvaayo one day. Ennansana bakubye omukazi amasasi. Ono omukyala abadde yeekwanyakwenya n'asikaali oba kuyite nti okwagala. Njalo okutegeeza omukyala ono abadde nga afuna obulabo okuva eri asikaali ate nze atali kabada. Omukyala ono akubiddwa amasasi. Abadde nga afuna ebirabo. N'afuna ebintu okuva ewa asikaali nga asikaali yamanyi sawa yonna wakugujjamu naye ng'omukazi ono tayatula. Bakazi, baganda bange, bannyinazi, abasajja ennaku zino baliggumitemukko. Bw'oba onaali ebintu by'omusajja kakasa nti n'okumwagala ojja kumwagala. Asikaali aliggumite kuba yabadde asuubira nti afunye omukyala ate olwedde omukyala alina abaana. Ng'amanyi nti ajja bigattagatta omukyala tajja gaana, omukyala yagaanye. Mawulire ngaago ndowooza mugafunye. Nno okusooka basuuse ne batugamba nti asikaali abadde ayeegwanyiza omukazi. Nti era mbu ng'agezaako kumulabolabo ng'omukyala akola ki? Abugaana. Era tubadde twebuuza obusungu abugyewa ng'omukyala abadde talya bintu bye ate okunyiga okukuba omukyala amasasi lwakuba omukyala amugaanye. Kakati amawulire gaago nti omukyala bulijjo alya ebintu by'omusajja. Omusajja ng'alinayo essuubi nti ajja kukola ki? We byagaanye linaagamba tondabanga kwe kumusindirira amasasi. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Mawulire si malungi yadde nga tuvuddewo. Munnange ebintu byeyongedde okulanda ebintu by'essente. Twogera ku ssente, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni zaawa abantu. Abaana bagenze ne batunuulira amasomero nga wagali. Amakubo. Mwana n'agamba nti bakwata ssente bagabira abantu nga kweri abaana baffe basomera wano we bati. Ngenda kuteeka mu bilioni 5. Wanjisebo lindako siwulidde bulungi wanjisebo bilioni 5. Awo tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Mpola nze buli kimu nja kuba nga nkikolera, nja kuba nga nkikutuusaako. Munnange tubadde tukyali awo ng'amawulire gatandise okuyitingana nti olunaku olwokutaano lujja kuba nnaku lwankya Matugga okuwuliriza omusango gw'omwana mulenzi Bukenya Martin. Era abamaama bavuddeyo ne bakoowoola abantu nti mubeeyo mu bungi. Balamusizaako baddiya kaakati ku Friday eya wiiki eno lwe tugenda okuwulira omusango gwa Bukenya Martin eyattibwa omusajja Albert Musaasizi. Omusango kooti esooka tugenda kugiwulira ku Friday wali Matugga mu kooti. N'olw'ensonga eyo mwenna abaagala okugenda okubeerawo nga tunoonya justice ya Bukenya Martin, t-shirt weeziri za bwereere. T-shirt weeziri za bwereere. Ayagala t-shirt ng'oyagala kujambala ku lunaku olwo weeziri za bwereere. Ngenda kuteeka wano ennamba ku screen mu inboxing obeere ng'ofuna t-shirt. Omusango gugenda kuwulibwa ku Friday eya wiiki eno ku ssaawa 3 so ssaawa 2 ffenna tubeere nga tutuuseeyo wali. Ba boy child mugende mubeerewo ku lwa boy child munnammwe bamaama abato abakulu mwenna abavubuka mugende mubeerewo. Twagala justice ya Bukenya. Oba bamusanga bakola kinze nkiddamu yattibwa. This is a murder case. N'olw'ensonga eyo tugende t-shirt za bwereere zafulumye eza justice ya Bukenya Martin tubeereyo mu kooti ku Friday eno. Omusango gugenda kuwulibwa ku ssaawa 3 wali Matugga. So tuyiteyo tubeerewo tunakuwalire wamu ne maama we era tunoonye justice ya Bukenya Martin. Era mbadde kyayitayita naye ngo akatambi akalala nga omukyala Ssenga Asidi naye akunga abantu nti mubeeyo abantu basaba justice eya Martin. Abannayuganda muli mutya yenze era nga ne ku vacation nkolera abantu. This is very very important information era nga gisharing ogisaving ogiwe buli
eyeetaaga okugiwulira. Omusajja taata wa Tina eyatemula omwana mulenzi Martin aleetebwa mu kkooti e Matugga enkya ku ssaawa 3 ez'okumakya. Nkiddamu, omutemu eyatemula Martin taata wa Tina aleetebwa mu kkooti ey'e Matugga enkya ku Lwokutaano ku ssaawa 3 ez'okumakya. Abazadde ffenna tubeereyo, ab'amawulire ffenna tubeereyo, Abannayuganda ffenna tubeereyo. Omusajja oyo mumusimba amaaso, agasimba omulamuzi amunnyonnyole lwaki akuba omwana wa munne okutuusa wamujja mu bulamu bw'ensi eno. Mbakoowola mwenna ku kkooti enkya ku ssaawa 3 ez'okumakya wali e Matugga kkooti. Tusimbe taata wa Martin amaaso, agasimba omulamuzi amunnyonnyole ekyamussa omwana wa munne. Otherwise, may Martin's soul continue to rest. It shouldn't rest until when he gets justice. Matugga olunaku lujja kuba lwankya naye nga byonna bigenda mu maaso. Ensonga z'essente zijjeyo ne omukulu Ashibaga Kato agambye mbu abadde gy'abadde naye ng'awulira buli kimu ekiyitingana. Bagamba era ojja kubanga Ashibaga Kato agambye mbu ekintu ekyo kimumazemu amaanyi n'awulira n'amaziga gagamuyitamu. Tuwulire ayogera ki ku nsonga eyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's your boy Ashibaga Kato nga bulijjo. Mbadde no gye neewambira nempulira abantu nga bagamba mbugwe Kasuku ogenda komekerera nga Ashibaga Kato, ogenda kufuka nga bagenda kukola bye bakola Ashibaga Kato. Obutuufu nempulira ennaku mu mutima, nempulira ennaku nga ndaba erinnya lyange likozesebwa nga bad example nenga ate nabikola, nenga amazi yali badde akozesebwa nga good example kati banfudde bad example. Nenga byonna binaku ebyava Abaganda bange ne mulaba nabula ku mikutu sina wendabikira naawa lwa nsonga nanyiiga. Baganda bange nakola ekintu kyange, ekintu kyamuwulira mu Kampala ekifuuse ensonga kibata ghetto structures. Wallahi ne bwe ndigenda Magombe ndikikireiminga. Era Kasuku kyenkusaba nkolera ekintu eki nteeka ku list. Era nze bwe nawulira nti Kasuku bwe bakwasiza ebyaba bloga ne ngamba kiwedde kyali wange yakirimu. Twaberanga basatu Ichuli Kasuku nange nengamba kati kiwedde nteeka ku list. Erinnya lyange wa Museveni liwulikika n'okusinga amanya g'abayimbi abasinga babadde ekisozi. President asobola kumentioninga abayimbi 5 era mentioninga Bebe Cool, Kenzo, Furufiga, Chameleone abaweddeyo. N'erinnya lyange bwanalirabako bwati nti Ashibaga Kato ajaga muno muyayi wange yabulira wamwetaaga nteeka ku list. Right now sina wendi, siri blogger wantu nawa, siri TikToker, siri YouTuber. Naye ensi yonna nekimanyi nti nze nabitandika bino ebintu na inspiring abaana bangi bonna abaliko katikati bakikeni babikoze bitya bamakona kusanyuka bampeera obujulizi nze naba inspiring lwa nsonga I am the best bwekituuka ku ekyo. Setaga kubeera n'akawunti, setaga nze onzukusabuzukusa n'ongamba nti kati go following yange weeri. Aba TV bankubira enkya n'eggulo ku NBS bamaka basiba bankubira kusanyuka kuspaka. Nena bagamba mulindeeko lwa nsonga nyina obulumi bwange ku mutima. Temumanyi kye kitegeeza mmwe kola project nefuuka ya ggwanga ddamba national project. Ne bakukuba tteke ne bagikujjamu tebakukiza ku meeting president. Olwokuba bakimanyi bonna mu meeting ogenda mulaga obujulizi omugambe nti n'erinnya lya nyini nti ghetto structures. Wallahi billahi tallahi nze nali mentioninga, nze nali suggestinga, nze nali tuuma ekintu kyange. Abakulu bakingobamu ne ngamba si mu bubi. Kanewambe nensirika nenga nange kinuma okwera nga nkozesebwa nga bad example. Abantu bagamba ndi bubi, kituufu ndi bubi nenga lwaki mba bubi nga nali badde bulungi. Nze natema omuti gwa nuupu nagutema 221 ne gugwa 226 naye setaga naguzzaako mukono. Kasuku kukuwaza banga muganda wange ku list gyogenda okukola eyaba blogger bogenda okukola mu State House Natasha verifying erinnya lyange liteeke ku kasooka kukakubira bakka kusatu. Gosirike nze maaso ga president amanyi atabimanyi. Nina proof, nina evidence ebintu byange byonna byennakola ne babitemerako ettaka byennakola ne babingobamu. Nenzija ne Masaka nenga makale ghetto structures katuteeketeke Masaka. Julius Bulege nampangira abayayi ne bajja ne bankuba. Amini Rogers Bulege yo chairman w'NRM nemba ize ku ekyo ne ku mulundi guno kukuwaza banga
ate gwe wekka gwe nsobola okuwa interview lwansonga as of now ndi mu retirement ndi mu buwambe newamba nenga njagala kuvaayo lwansonga ndaba nga kibulamu nze Ashibaka Kato nina okubaako ku media okwo mbakyankalanye mukimanyi nze nabitandika nze nabitematema nze gwe mwalabirako kabere kuku wali munnamawulire wansookamu ebyo ebintu ng'oli munnamawulire ow'empapula oli munnamawulire ku radio nga FQ bwa blogger togiriimu mpaka wandaba n'ogamba n'obiyingira kati nkusaba ekintu eki nteeka ku list osirike bwe banaagamba nti ono takyaliko ku media gwe ng'obagamba ye Ashibaka Kato ffenna bali ku media twalabira ku ye alina ensonga gy'ayagala okugamba w'ekitiibwa president gwe osirike. I sign out. Ambye musajja wattu ekituufu kiri nti Ashibaka Kato yali w'amaanyi era abaana bangi nga bw'ayogedde ebintu byagenda munnange ne byekyusa oluvannyuma lw'okulosinga n'agenda gye yagenda bambi gye yali asuubira nti ajja kufunayo atandika pulojekiti bulungi ate nayo nga bw'akyogedde ne bagimugobamu agambye alina obulumi bungi ate nno guno si gwe mulundi ogusoose ng'ayogera ekintu kino aludde ng'akyogera so agambye nti akooye okubanga buli kaseera gwe baweerako example ate mbiro munnange naye ng'oli ku Legit TV 256 towerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde bitereeva mawulire nja kubanga ngakuera nja kubanga ngakutuusaako wona wole wona wosinzidde tuula butuuzikalira nywera buli kyetaaga okubanga omanya ojja kubanga okifuna sigala naffe tuvaawo.